Okusinziira nti amawulire ga struggle gabuutikidde eggwanga olunaku olw'eggulu, abantu beefudde abataalabye MC Katsi mwana wa Temwa gy'abadde gisisinkanye n'egy'omwana muwala ng'essanyu lyonna liboolese ku feesi ng'essanyu libatta, naye nakulabidde kye bayita omugambo ogutokomoka mu comment section konze nedda SMX. Akavidiyo ako jangu kazanyire wanino ba SMX Media Kings and Queens, abo ne ba subscribers ba SMX Media, tulabe bo opinion yaabwe eri etya. Ekisookera ddala abantu balina mentality oba stereotyping abantu abalina obulwadde obwa sirimu oba obwa mukenenya. Mentality y'abantu bere baluguzisa mbu bo tebalina kuddamu funa bantu babaagala oba baagalana, bw'oba bo tebalina kuddamu genda mu nsonga za mukwano. Ndowooza mentality okusinza ku comment z'ensomye abantu gye balina. Omuntu okubeera ne sirimu tekitegeeza mutasobola kufuna gw'ayagala. Gwe omanya otya nti oba n'omukyalo oyo naye ali positive nga baasalawo bo bakwasaganye ensonga zaabwe? Ekisobola okubeerawo tu gwani akugambye mbu omuntu ali positive tasobola kufuna muntu ali negative ne baagalana n'okuzaala ne bazaala abaana. Kugambye ekyo kisobokera ddala ne bazaala n'omwana ali negative. Mwe mugende mu consulting abasawo before nga temunnateekako komenti ezitiisa abantu. Ndabye komenti ng'omwana muwala agamba nze sobola kwetusirisizaako bomu ku muntu gwe manyi nti alina sirimu. Yes, MC Katsi yavaayo mu lwatu n'ategeeza eggwanga nti alina sirimu, naye gwe gw'olina oyo ali mu kubeera ng'ako inboxingira eyakubidde akasimu ku makya g'olunaku olwaleero oba yakakubidde ekiro ky'olunaku olwajjo yomanyi status ye, kyokka ate ng'oli willing okubeera nga mugenda ne mu Nkodi Festival naye nga tomanyi status ye. Ndakwa MC Katsi yavaayo status ye n'agiteeka mu public eye. Kati oli ready okubeera ng'ojajinga naye nga namwe mufoolinga victim ate n'abantu be mutamanyi na kumanya status zaabwe, naye nga tekiri nti omuntu ali positive nti tasobola kufuna muntu amwagala. Asobola ddala okubeera nga afuna omuntu amwagala tu. Basobola bulungi nnyo n'okuzaala omwana omukyala n'asigala nga ali negative, tugeze nga MC Katsi omukyala n'asigala nga negative, ate ne bazaala n'omwana naye ng'ali 100% negative. Ekyo kisobokera ddala. Wano ku SMX Media ngenda sigala nga mbawa updates, kye mulina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obindekera. Wano ku SMX Media still tutambula ne munno. Ku SMX Media still tutambula ne Sheikh Mukasa Shafiki avuddeyo okubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo bya business relationship, mabanja, tolina mukisa by'okwatako byebifa byonna ajasobola nnyo okubeera nga akulombera edduwa. Omukubirako obukubizi ku enamba y'essimu kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda, kobeere ng'oli wabweru wa Uganda, ajasobola nnyo okubeera nga akuyamba.